Nze Ssaabasajja Kabaka nsinzidde wano mu Lubiri e Mmengo okubatuusaako obubaka buno obw'enjawulo. Tulina ennyiike nnyingi nga tukungubagira omusiige Teddy Nakajja eyafudde olunaku lw'eggulo. Okufa kwe kwavudde ku kasiwa akazibikidde kye twandiise blood clot oluvannyuma lw'akabenje ke yafuna sabbiiti ewedde byali atwala omwana we mu ddwaliro. Oluvannyuma lw'okufa kwe tusazeewo okubaako bye twogera ku basiige n'abaweereza abatandika obuweereza nga bakyali bato ddala. Omugenzi Teddy Nakajja yasiigibwa ekika ky'envuma nga wa myaka 9 amangu ddala nga amatikkira gaakaggwa mu 1993 e Naggalabi Buddo. Omutaka Kyaddondo olwo yali agoberera ennono lya Buganda n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'ekika kye eri Namulondo. Twagala okutangaaza okusinziira ku byafaayo bya Buganda, abantu abamanyika era abaayatiikirira ennyo bangi ku bo emirimu n'obuweereza baabiyigira mu Lubiri nga lye lyali ebbangulire ery'oku ntikko. Ku mulembe guno newankubadde ng'embeera yakyuka nnyo, abakulu b'ebika baffe bafubye nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bawaayo abasiige mu Lubiri nga tebafuddeeyo ku mbeera enzibu etali nnyangu. Bangi ku basiige abaaleetebwa mu Lubiri tetwasobola kubasigaza olw'embeera eyakyuka, kyokka omugenzi Nakajja y'omu ku batono be twasobola okusigaza. Katonda era tumwebaza. Olwaleero njagala okusiima mu ngeri ey'enjawulo abasiige n'abaweereza abajja nga bato ddala ng'Obwakabaka bwakaddizibwawo nga tebafuddeeyo ku byanfuna. Mu ngeri y'emu njagala okusiima abakulu b'ebika n'abazadde b'abasiige abaatuukiriza obuvunaanyizibwa obw'ennono mu kiseera ekitaali kyangu. Omugenzi Teddy Nakajja bwe yatuuka mu Lubiri yatandika okuyiga emirimu era n'okusoma ng'ava mu Lubiri. Bwe yakomangawo okuva okusoma yatendekebwanga abakyala abakulu mu by'obuwangwa n'ennono omuli empisa, obuwulize n'obwetoowaze. Ogumu ku mulimu omunene gwe yakola kwe kulera abalangira n'abambejja abaali bakyali abato. Yabaagalanga nnyo, ekyo nange nakirabangako n'amaaso gange, era nabo ne bamwagala. Era agenze okufa ng'aleze n'omuzzukulu n'ava. Bwe yamaliririza emisomo twamwerondera ffeffe nnyini okukola emirimu egy'obuvunaanyizibwa mu woofiisi y'omu Lubiri olw'obukozi, obuwulize n'obwesigwa
bwe twamulabamu yatandikira ku mulimu gw'okwaniriza abagenyi abatongole mu lubiri. Oluvannyuma twamukwasa omulimu ogw'okusunsula n'okutegeka ebiwandiiko Abangereza kye bandiise archivist, era waafiiridde nga ye muwandiisi mu ofiisi y'omu lubiri. Obulamu bw'omusiige ono bulagira ddala bulungi nti ne ku mulembe guno abavubuka abaagala obwakabaka ne beewaayo okubuweereza basobolera ddala okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'okwekulaakulanya mu bulamu bwabwe. Tusiima nnyo abaweereza bonna abaatandika nga bato n'abo abaayita mu mbeera ez'enjawulo, ng'ezimu si nnyangu n'akamu n'akatono, naye nga kati balina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi mu Bwakabaka n'awalala. Era abo tubalinamu essuubi ddene okutwala Obwakabaka mu maaso. Awo nno okufa kw'abamu ku baweereza abo n'abasiige kinakuwaza nnyo nnyini, naddala okufa kwa Teddy Nakajja, gwe tulowooza nti obulamu bwandibadde busobodde okutaasibwa. Katonda amuwummuze.